njagala okuyisa message eno. Be attention. But you're going to be attentive. Be attentive every. Oya kusobya kiri be attention. Everybody. Be attentive. Please excuse me. Mwe mizina zina mwe bikune mwe mizinga iti mwe bankure simu Omusaba Akalulu ko muzina zinagwa. Nze silonda babanyi banje silonda bwemene kunze. Nze sigenda kuonda bitoletole. Omuntu yafuwa njaga mu public ngensi yonne mulaba. Nze silonda bitoletole. Silonda bizininyo bizilingu. Ayagala Kalulu. Bino bimawobe bye kata biri ludda wabiri omani biri nonyo binkubira amasimu tati kabuli sawa muve ku simu yanga Kalulu kange ka 7. Please leave me alone, leave my phone. Kadi Bobi wani yewa nakukubira. Yani. Nagama njagala Kalulu ko mukwa. What the fuck, what are you saying? Who said? Bobi wani. Who's who? Akukubida yagala Kalulu. Oh, unknown. Oh, you're unknown. I don't know that. Kadi Boba gamba chi. But nation you have kunamba bave ku simu yange mbagambe kigambo kimu. Mulonde father of the nation is excellency Kaguta Museveni omusajja w'enkofira aina idea je twale gwanga la femaso atenga achali wonya achali stable tugenda mu etabiri abiri mukaga guno ate tumukomyewo asatu mugumwera agenda kuba adda nabantu bine biziringo siza yakoma asatu mukaga achaliko oyo tugenda mukululira kaliba oyo tugenda kumukululira kaliba era njagala mubere bakakamu mubere gumitenti muzaya achaliwo wa kukaliba ekisokera ddala njagala tusomolanga gwange eri abakungu ba government n'abanene mu gwanga abanene mu kizibu kya Museveni temwagala kulonda abantu abanene n'abakulu mu government. This time mugende mulonde bannange muzeyi ne kimwetako bine bameneko okumwesimbako ye percentage erabikira nga ntono singa mwenna muvayo ne munda tukimanyi muzeyi yawangula dda yes fana tukimanyi nangwe twazi agenda kuwangula toyina mu kutya kwonna nti bayinza omuwangula. What this man? How old are you? How old are you? Simanyi. You don't know? It's okay. Nkusonyiye. Tereza kamera. Muzeyi yawangula dda twagwa dengo yezigenda okulayira. Naye percentage kaje tutunulidde. Twaga 95% oba 99%. Twaga 99%. Ncheneka kasa kiri kimu. Nti buli muntu yesimbye kuba president agenda konda Muzeyi Museveni. Kati abamwesimbye ko bamagezi. Babi cha yitungu agenda ku ballot paper ati omusajja w'enkofira. I know that. Lwaki babi agenda kulonda Museveni? Kuba kimanyi nti yalina capacity twala eggwanga maaso era akimanyi nti yawana opportunity okubanga bali nga abawa freedom okubeera ekyo kye bali bani abo oyo tudda mu constitution y'eggwanga ali suppose okubeera ku ballot paper bawe tali suppose kubeera ku ballot paper even okubeera around you know so mbakubira omulanga mwenna mugende mulonde one temutisibwatisibwa eggwanga liri sekiwadi security weeri ne baza Uganda Police ne baza SFC ne baza UPDF mujjukire commander General Moses Kanedugaba dangerous substitute jali ya commandinga. That's why imbagamba nti eggwanga lirichi protect the gains without no fear, without no pain. Tuli bakaka mu tugenda ku protect the gains. Tetuna kuzala balongo. Abantu bali mu kutya protestive vote emboko egendo vuga e Uganda wano. Emboko tejja kuvuga ko yo mutegevu. Ejja kuvuga ku musirusiru Bible egamba nti omusirusiru n'omusekula mu kintu talekayo musirusiru we. Gwe owulira nga obusirusiru bukuluma gwamanyi batambaale. Owulira batambala kululu. Kululu it's your whatever gwamanyi. Njagala bategeeza akakiiko k'ebyokulonda kakwasibwa dda abantu bagenda okukuuma akalulu wamu. Buli muntu yesimbawo nga Muzeyi Museveni aba yateekayo dda abantu bagenda okukuuma akalulu n'okukabala. Gwoli waddembe kukkiriza mu abo be bateekayo Kyagulanyi yateekayo dda abantu be Munyago yateekayo dda abantu be. Ne bannaffe bamme ba parliament bateekayo dda abantu baabwe abagenda bakomera bulungi n'okububala. Era akakiiko k'ebyokulonda bakaba receiving dda kabamanyi bawane sitampo ne sitika n'ebirala. N'olwekyo mutuyambe twayitize bataddewo z'abali bokka ababala obululu si za lukale z'abantu bangi. Bebekuli babuuza munaapamawa. Yagamba atya? Yabagamba mugenda beeraawo munaapamawa. Naye musajja omuzibu okudifendinga. So kombulye kati protestive vote ogiraba otya? Kyensobola okwekakasa ekigambo kimu nti eggwanga lyaffe likyalina security emala ate likyalimu abantu abategeevu ate mulimu eddembe.
Mutokirizibwa kutankula ddembe lya muntu mulala era ssemateeka akulaga mu Kawaayiro article 17E kagamba nti muntu alina eddembe lye. Constitution ogirina ne mu mutwe. Yes, why not? Ndi presidential advisor. Oli presidential advisor. Ate ne wesibera kingakatako Munnayuganda alina okumanya constitution okutwala eddembe lye maaso n'okumanya amateeka gatambuliramu. Kawaayiro ki? 17E. Kagamba ki? Buli muntu wa ddembe kimukakatako okuba n'eddembe lye. Onokwesalirawo. Kati aba protest. Mbasasira. Anyways, ekyokuba nti ekyobusirusiru ekiri waggulu obusirusiru kyekyo butamanya nti oli musirusiru. Naye osabanga Katonda okumanya n'okutegeera. Mweyase ku magezi gaffe n'okutegeera mutegeere mumanye nti kati baani abasirusiru? Abo abasuubira abalina endowooza eyo tomanya abantu bangi abatooleetoole. Obusirusiru ekyobusirusiru Yesu Kristo yabasisinkana naye yabalekawo baamulemerawo. N'Abafalisaayo baamuta ne bagamba nti si mwana wa Katonda kubanga yazukizanga abantu. Newatandibadde mwana wa Katonda ebyamagero byakola byali bimukolesaawo. Kale omuntu ayanyina kirungi. Yakwatanga magumba makalu n'agazzaako ennyama era n'omutta. Newe batabadde mwana wa Katonda kigambo kimu ndi mwana wa Katonda kye kyamusa. Kitegeeza nti abasirusiru yabalekawo. Baaliwo. Yesu yali asobola okubula ne batamukuba. Yali asobola okukuba oluyina okalambala omukono. Yali asobola okufuuka emmese oba kapa oba ekintu ekirala kyonna oba ebbanga. Kubanga buli Yesu jjukira agendanga ku lusozi mu bagoberezi be. Yeemululanga bw'ati n'ava mu bantu 10,000 n'alabikira ku lusozi. Ne batamulaba. Naawe baali bamukubira yali asobola okubula. Era asobola okukwata ogwo omusalaba n'agufuula peeni. Era asobola okukwata omuggo gw'okutta okumukuba n'akalambaza nga bwe yakwata yakaza ono mukyala n'amufuula empagi y'omunyi. Mukyala wa Luti nga bagenze mu Sodoma ne Gomora yagenda okuzikiriza Sodoma ne Gomora bagamba muva wano temutunula emabega temutunula ne mulaba ku busungu bwange. N'ekyo saagala mule ku busungu bwa Muzayi Museveni. Nze nzikiriza nti Katonda atuwa Muzayi Museveni nga bw'olaba omanyi bwe tudda mu byafaayo ffe abakkiriza mu Bayibuli bwe nsoma Bayibuli ne nsoma ku Moses ne muganda we Aaron ndaba ddala President Museveni ne muganda we General Sale Musale. Lwakuba abantu mwe temukkiriza bintu bya Katonda naye bya Katonda waali era tuli olw'amaanyi ga Katonda. Bw'otunulira Moses bwe yajja abantu mu Misiri n'ebbanga lye yawangaala n'entambula gy'atambulamu n'ebyateekeramu amateeka biki bitotono atamukolanga kamukuba ejjinja Muzayi yali ateekawo PDM ateekawo emyoga agenda n'alambula ku bantu be abakadde n'abateeka ku peroolo structures za NRM abantu 33 ku buli kyalo. Ate n'ekitongo kigyeko omuntu ategeera obulungi alina accountability. Bw'otunuulira abantu 33 ku kyalo Muzayi alina abantu olwo tulina abantu 33 ku buli kyalo abo bawa obugaali tulina bano bawa pikipiki mubamanyi nabo abo bavaako tulina ba RDCs ba full figure ba advisors Lorede Muzayi olowooza ebyalo biri bimeka bwe tuba tulina abantu 33 ku buli kyalo emitwalo 7 de Muzayi emitwalo 7 kati bala abantu 33 be bantu omeka kati olina okubira miliyoni nga 2 mu emitwalo 4 olwedde abeera azirina olwedde ezo zo weeziri nga automatically zonga weeziri you get me kati watudda mu accountability Muzayi aba yawangula dda tunoonya just percentage yawangula dda n'abamwesimbyeko bakimanyira bagenda kati Munyaga asobola okwetiikinga Munyaga tayinza kweronda Munyaga asobola okweronda wadde mukazi ba omwana bagenda kutiikinga omusajja ow'enkofiira njagala obba washuwa bwe mba mutiikinga Muzayi ow'enkofiira ayo asemba wansi waali waliwo Muzayi totiikinga mu nkofiira eyo waliwo baasi totiikinga mu baasi waliwo n'akabokisi kulayini eyo akakalu akabokisi akakalu koba otiikingamu oba okateekemu ekigalo ojja kuba olonza akalu tekajja kuba nga kafudde kajja kuba akali fine tikiti erina kufuluma tikiti efuluma mu layini twewala obululu obufa bulijjo obululu bungi bufa tikiti mugikiriza kufuluma mu layini oba ekinku mukiteekawo wenyini tokifulumya mu layini wansi Muzayi yasembayo omusajja ow'enkofiira totiikinga mu nkofiira totiikinga mu baasi awo okuddirira baasi waliwo akabokisi kali open tiikinga mu kabokisi naye akatikiti kafuluma mu layini. Ogambye nti ayinza kuwangula na percentage ki Museveni era Bobi Wine ayinza kuba na percentage so compare ya Bobi Wine anti Yesu Kyagulanyi Ssentamu ayinza kufuna percentage ki yolowooza? I don't know that man. You don't know him? Yes. Bana Museveni ayinza kuba na percentage. I think alimu singa abantu baffe bavaayo ne balonda bonna ajja kubeera mu 99% naye tumusubiramu 85. Tokipise nnyo 99 ogimanyi naawe kenyini ambuuza okimanyi nekuba naawe ogenda takinga mu 7 bwekiri I know kyoga buli muntu I see your eyes look at me ondaba yes
ngangena kutikinga Museveni. Yes, because you know everything. Chichi mmanyi ekyo kigenda okuntekingisa Museveni. Ekyo kyengine freedom gy'olina kati kukwatisa essimu yo bakamera yo n'otambula nga tolina kuba ku mukono eyo yemu yogenda okutikingira Museveni. According to your situation oli muvubuka muto oze yabagema temwafa n'abagema polio 6 killer diseases okuba yajja alwana 6 killer diseases sirimu owa sirimu takyalabika nti amulina polio. That's why you are here. Oli mulamu inza n'abasomera kopi kusendeza Museveni. Mwafa n'abagema polio 6 killer diseases okuba yajja alwana 6 killer diseases sirimu owa sirimu takyalabika nti amulina polio. That's why you are here. Oli mulamu inza n'abasomera kopi kusendeza Museveni. Bwemba kutunulira oli muvubuka muto. Obubaka bwowa abalonzi. Obubaka bwempa abalonzi mbasaba butatya, mbasaba okwekkiririzaamu, mbasaba okulondesa okufumiitiriza nga mutunulidde ensi yammwe, era mbasaba okulonda nga mukimanyi nti Uganda is your country. Muzeeyi Museveni wadde waali naye is a human being. Human being is a human being, nature tebagirwanisa. Muzeeyi asobola okukulembera ebisanja ebirala nga bisatu oba bina bye tumusuubiramu era ajja kulekawo Uganda awummule agende lwakitula Uganda eba esigalawo. Bw'oba ogikuumye ejja kusigala nga you are protected against nga mulina byemwekolera. Abali ebweru nga abantu abali ebweru nga babumbujja bulala. Era otegedde nti bali bweru ani abatwala ekyobutamanya nti ne Muzeeyi yawa freedom eyo. Ffe luli okulaba ng'omuntu agenda ebweru nga omuntu yagenda ng'ebweru nga bagamba betunda ku mbwa, betunda ku mbizzi, bamalaaya nga balowooza. Era omuntu yagenda ng'ebulaaya baga nti